mukanyomero akakaggwa akeyakaalu Katonda akikoze olunaku lwaleero. Katonda akikoze olunaku lwaleero. Abooluganda omukama mulungi. Ekiseera kyonna bakadde baffe munzikirize mu ngeri y'enjawulo mbakuliseeyo mu ekereziya ate era nsaba tulabe nti nno abatestes tufunira abakadde baffe we batuula naawe wetegeke enzija nkwehago jajjuwulira ali awo kutoza abantu be okubanga emikolo gyombi gikyatambudde bulungi soke tukubireko mukama engalo ez'amanguka bannange. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Akaseera kano tugenda kuba n'ekitiibwa kya Buganda ye obudde tebugenze naye ekitiibwa kya Buganda tekiriko budde oba oli awo tufune n'essaala eyawano egenda okubanga etuwa omukisa mu kifo kino mwe tuli. Oluvannyuma tugende butereevu abagole baffe batusembeze ku kyemisana. Bakadde baffe okuva enkayabwe twongere okubaaniriza. Bakadde baffe okuva eKamengo twongere okubaaniriza. Ntegezeddwako bakadde baffe ate awo nno netiwaka neebuuka naye ngenda kubanga mwenna tulaba nga tubakoonako mu ngeri emu oba endala. Kwata mwao nyabo oli mufumbo nafaayo nziramu kyonna kyoyagala oli mufumbo ngoddamu otidde kale kwata mu ngalo zino okusabira essaala mu linnya lya Yesu. Mwana muwala njagala okukusabira babanga toli mufumbo ofune omwami nga soyogozera naye ng'akuyimbalimba ofune omwami anakulabirira nga si bulala nga yoyogoge akusabira mu ssaawa ya leero mu linnya lya Yesu. Amiina. Okuta omuliro lindako njagala musooke mukoleyo biri ebyab'ekyekyo ebyabalunzi ate mumale mwewe aga egenda okubeera ebyafaayo bakamerama yalagirwa ddala olwekyo dijje bongera omuziki abaana bano batambuze omuziki balabye balimu ekintu dijje Due si
twesimyenyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Nze nayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira fuba Buganda bwonna naffe nga tumwesinga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Oh Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United free for liberty, together we'll always stand. Nga tukyayimiridde kansabe kabona wa Katonda asabe Katonda atusaasire mu kaseera kano. Tunagabanako nga bituli wano tukusaba obiwa omukisa byonna mu linnya erya Kristo Mukama waffe. Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu abawa omukisa. Bwe mpola mpola ate tulyoke tutwale akakuniza ako. Oluvannyuma lwako nsaba abateeseteese ekyokulya nga mweteekateeka ate tulabe bwe tuyinza okukusa ensonga eno. Mpola mpola buusu bwe muyita buusu nina ekiwayi kyekyamula balisalako eyo gye bawangaalira ku mirimu. N'olw'ensonga eyo twebaza Katonda olwa omwami n'omukyala Busuulwa ababadde ababiri olwaleero abafuuse omuntu omu. Lindako katono nnyo bamala muyimirira awo omutuusa awo buusu naye afeeyo ku muntu wenno. Gwe ate gwe munnange Metron yadaafaafagane akuyambyeko ekimala. Mu kaseera kano munzikirize Metron ne next man mukakane mu butonde bwe Katonda bwe yaba tukikubireko engalo ez'omwanguka. Ate era naawe Jane ofunye omwami ow'enjawulo. Era Busuulwa badde bakubuuza omukyala gwafuna afaanana atya. Tuba twagala mukyala mulungi omuwulize. Ate gwe Jane bw'agamba bano nafunye omwami bakubuuza akola ki? Kitegeeza Busuulwa awuliriza bulungi. Omukyala aliwo kubanga alabirirwa bulabirwa nga bw'azise Katonda bamukuleetedde. Era nsaba omukakkanye mpola atuule mu kyekyo naawe okikole kubanga lwe lunaku lwokka luno Katonda lwakoze. Kola ekyejo buusu tuuze emaaliyo tuuze ekyebbe ekyo Jeni yiikayiika kamera zikwate bagakyana kyekoza ku olwo. Wonderful. Totya abazadde bakkiriza olwo enjuyi zombi. Kakasi DJ omanyi nga bwe nagambye ffe abaami tuliwo, we are loved of what we are. Ate ffe tuliwo okulabirira bali. Kati naawe weetetenkanye otuule munnaye tewali ayinza kukola. Weetetenkanye ssebo. So n'olwekyo mikwano gyaffe abalungi muzikirize baffe abalala buyi buli. N'olwekyo abakoze ku nteekateeka y'okulya awo osaagala kubandaalawo kubanga wamu obudde bukoze eki bugenze. Naye nga tetunagenda eyo munzikirize tulinawo abakukunavu yafuna omulimu eye Kamengo mumyuka sebo omwami Matovu mwami wa Ssaabasajja yimirira abantu bano bakulabeko mukubireko engalo oyo yatwala eggombolola ya Ssaabasajja ye Kamengo. Ate n'omumyuka we nono gawes ate abantu bakubireko engalo ez'omwanguka. Tulinawo mumyuka eyawummula mwami Lule John Bosco mumukubireko engalo ez'omwanguka.
munzikirize nyaniriza abantu okuveeka Mmengo. Bannaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Batono naye bawera. Batono naye bakola ki? Weewuunya abeeka Mmengo bwe basingaana obungi. Naye kati bano bwe basinza obungi. Bawera. Tubaaniriza ate abavudde Grammar, abava mwana wattu, tubaaniriza mikono gyaffe bulungi. Bawera nno. Community ya St. Bruno, wherever you are, tubebaza mu ngeri y'enjawulo, mwebale nnyo, mwebale ddala. St. Bruno, where are you? St. Bruno, gy'enjawulo. Ono kamuyimirize. Akozesa Busuulwa, Sister Proscovia Namuyaba. Tukwanire mutwegegereza omwaka bannange. Yatufudde kye tuli. Toyanza nnyo, toyanzege. May I thank all the service providers, abadiko mutukoze bulungi. Abasawo ne mutukoze bulungi, abatufumbidde, abakeke wonderful. So allow me at this moment, so okubanga mpita abatestes batwale ku kyemisana. Naye nga mu kaseera kano DJ tuwe music atukkiriza okunyumyamu ne bannaffe abatuliraanye. Tuwanyisiganye business cards mu kaseera kano nga tugenda okuli mmere. Oba eyinza okubeera vapo business card. Munnange nze ndi Mutimbi, nze munnange ndi Mwenti. Tutambuze ensonga. DJ eno wajjayo sound disco okuva mu kibuga Masaka okuba genda otereze ensonga eyo. Ladies and gentlemen, ate wano wetuli hoteri eno bagiyise Tropicana. Eyina ebifo byonna ebisanyukirwa mu mbeera eyo n'ebisulo weebiri. Era bw'oba obyetaaze awo manager watuula mu ofiisi ye. Era tulebaza otuwa ekifo kino okulaba nga tusobodde okubanga tukolerewo omukolo gwaffe. Mwebale nnyo aba Tropicana. Mwebale